Waniriza nnyo akomukutu ogwa Babi Television Uganda era n'enkwebeza gyonna gyetusizaako engalo olunaku olwaleero mu mbeera yonna webale kubanga otugoberera naffe tuyama okubanga tukutuusaako butereevu amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu lya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Amawulire mangi nnyo agatambula ku mitimbagano wabula olunaku olwaleero nzize nkutuuseeko agamu ku ago ag'enkyukakyuka era agayogereddwa omwami omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform asinzidde wali ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa wali e Makerere e Kavule. E Makerere Kavule wasinziridde n'agamba ekiddako bannayuganda mu kirinde wabula ngenda kubanga nkuwa akatambike osobole okubanga onoganya obanga otegeera bulungi ensonga. Waliwo n'abantu abatandise okubanga bareactinga ku speech oba kwogera kwa Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga ze bagenda okubanga bazzaako maaso kokaawo katono nnyo nga country wide tour yakaggwa. Kino nno ogenda kubanga okyewulirirako ekyamazima kyo kiri nti osaanye okubanga okiwulira tolina kubanga okisubwa. Ngenda kuwa katambi okawulirize bulungi nnyo. Kapya kafulumye olunaku lwaleero era ng'ebigambo ebikalimu bya ntiisa bikankanya byeraliikiriza wabula tetumanyi batya okigenda kubanga kikolebwa wabula ngenda kubanga nkuwa katambi kano naawe okawulirize bulungi osobole okubanga omanya ekijja osobole okubanga okyetegekera mu mbeera yonna kubanga kirabika nga kigenda kukwata Uganda yonna. Nkiddamu kino ekijja kigenda kukwata Uganda yonna naye mu mbeera yonna nga sinaba kubanga nkutuusako akatambi awo nno wengenda okusabira gwe atannaba kubanga osubscribing okikole okwate ku kigambo subscribing ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda bw'omaliriza onkwatire mu kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Bw'onaateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda tuyama okubanga tugakutuusaako butereevu. Ngenda kubanga nkuwa akatambi kano aka Alex Waiswa Mufumbiro akunnyonnyole bulungi bitya bye bagenda okubanga bazzaako ebiri mu country wide tour tebigenda kukomaawo wabula ntebe mu ntebe. Kankuwa ebigambo bino obyewulirireko wabula anyongera okujjukiza nti ebigambo byagenda okubanga owulira tetubivunaanyizibwako ng'omukutu guno ogwa Babi Television Uganda wabula bya muntu ssekinnoomu alabiddwako oba awulikiddwa mu katambi ako mu mbeera yonna. Awo nno ngenda kuvaawo nkusabe oyongeze ku simu yo oyongeze ku ddoboozi ly'essimu yo bw'oba okozesa laptop yongezako ku ddoboozi osobole okubanga owuliriza bulungi era wekkaanye amaloboozi gano n'akatambi kano kenkulatidde olunaku olwaliro olw'ensonga nti ebigambo ebikalimu biringa ebyolusaago naye abakulembeze kasita balangirira ekiddako ogenda kubanga okiraba. Katufune akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo. Bw'oba ogenda kusanga emitwalo 5 egy'abantu ng'otambula ne president olowooza bameka balina okumanaginga emitwalo 5. So tiimu zino ze mulabamu abamu tebazitegeera naye buli tiimu eba n'omulimu okumanaginga kubanga ffe president waffe si bano ba president abagenda okujja mu lukiiko nga bayise olukuŋŋaana basangewo obuntuntu. Ffe tusanga abantu nga bangi munnange oluusi nga naffe tetumanyi gye bakoze ki gye bavudde. Kakati bw'oba ogenda Masaka ng'ogenda kusanga abantu emitwalo 5 toyinza kugira abantu 10 banakuyambako kumanaginga abantu bali nga temuli afudde. Mu konvoyi yaffe mubamu ambulance bw'oba weetegereza mubamu emmotoka enjerere ziyinza okuyambako abalala mubamu security mubamu abagula ekkubo okulaba nti tetufuna buzibu abayambako emmotoka endala obutakola ki. Kyova olaba ne Masaka twagenze mu ssaawa 7 zokka naye ng'abantu obungi bw'abantu b'e Masaka twandituseeyo nkeera naye kubanga tulina discipline twatambudde mu nkola ey'amateeka ate batusonyiwe. Twandyagadde nnyo obutatambula n'abantu naye ffe tuli maanyi g'abantu. Ensonga lwaki tuli balamu kubanga tulina abantu emabega waffe abakkiriza obubaka. Ssaawa 5 ez'ekiro abantu enatete kati ab'ettaano ekiro enatete tubagambe tutya timugende mwebaka. Oli alese bbaawe alese omwana w'embuliri alinze essuubi lya Uganda. Tukyeyongerayo n'akatambi ako aka Alex Waiswa Mufumbiro omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform ng'akunnyonnyola ku ki ekiddako
oluvannyuma lwa countrywide tour. Kino nno teweekwasa nti saakimanya era y'ensonga lwaki nange nsazeewo bye batuuseeko obutereevu wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda nga si kyusizaamu yadde akantu konna. Oleme kwekwasa nti ate ebyajja saabimanya mu mbeera yonna. Kibeera ng'okimanyi nti akatambi kano k'ogenda okubanga owulira oba akakyeyongerayo ebigambo ebikalimu tetubivunaanyizibwako nga baddukanya omukutu guno gwa Baby Television Uganda wabula bya mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Alex Waiswa Mufumbiro. Katuyongereyo n'akatambi kano n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkuwa reaction y'Abannayuganda ku nsonga ezo Alex Waiswa Mufumbiro z'ayogeddeko olunaku olwaleero wasinziridde wali ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform. Katuyongereyo n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tuyongereyo n'ensonga. Kyetulina okukola Bannayuganda okugyawo bino byonna twekemba amaanyi ago tugagatte nakyemalira dduke Buddusi ng'awulira eggaali ejje yegaali yagenda e Masaka bye tuteekateeka n'amakumbi olunaku lumu bino nkubuuliriza wano ku kamera ya NBS. Go and tell those political analysts nti nga bwe wagiraba eggaali eyo ng'essusa egenze Masaka, nga bwe yayingira ku buliji e Busoga, nga bwe yayingira emikono tuteekateeka momentum lumu ejja kuyingira mu kibuga Kampala ng'emalira Ntebe. Kino nkikugambye leero ennaku z'omwezi zitereke ziriŋŋanya one day gwe byolaba nga tukola ebyokuzannya bye bigenda okumala eggobe mu kirya. Ekyo nkikugamba nga nze omwogezi wa National Unity Platform. Tugamba nti saabimanya saabiwulira mbikutegeezezzaako wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda era bwe ntyo bwe ndikomyawo akatambi ako nga nkutegeeza ekyo ekigambo kyekimu Waiswa Mufumbiro omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform kyakutegeezezza. Omanyi Bannayuganda ebiseera ebisinga ebituuba bibeera bingi ne twerabira ate bye twawulira oluvannyuma bisooka kutuukawo ne tulyoka tutandika ate nate okubanga twejjukanya mu ngeri emu oba endala. Naye nga anyongera okujjukiza nti gwe atannaba kubanga osubscribinga nsabye okwate ku kigambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno gwa Baby Television Uganda osobole okubanga ofuna amawulire gonna agaguddewo mu ggwanga lyaffe erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Osobola okugenda ne wali eri ku mukutu ogwa Cloud9 Television Uganda nagwo n'osobola okubanga ompa ka subscription mu mbeera yonna. Jjukira nti ogwo omukutu nagwo gwa nkyukakyuka nja kubanga nkuteeramu wabula amawulire ag'entertainment nabadde sobola kubanga ngagattika ne wano eno olw'ensonga nti kwabadde kusaba kwammwe Bannayuganda ne mugamba twongeremuko amawulire ga entertainment ne sports mu mbeera yonna tusobole okubanga tutambulira wamu n'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. So n'olw'ensonga eyo nga tusobola kubanga mbigattika ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda ne mbakolerayo ogwammwe egwa Cloud9 era nga amawulire nago gyegali bulungi nnyo. Waliwo genda batuusizaako Wagarema yabagambye nti she's married and fertile ago gonna ngenda kubanga ngateekayo olunaku olwaleero. Bingi nnyo byabaddewo backstage bye mutasobodde kubanga mulaba. Waliwo ka unique video kenkuleetedde olunaku olwaleero naye nga kokko ogenda kasanga wali ku Cloud9 Television Uganda. Wubaweko olubu lw'ekigere osobole okubanga omanya nate ki kyenakuteereddeyo amawulire aga politics, entertainment kakosa ne sports mu mbeera yonna. Kokka endowooza katoyongereyo n'akatambi akalala nga nkuwa reaction y'Abannayuganda oba y'omu ku Bannayuganda abasinzirira Walimba Magulu Meeru yasinziriddeyo n'agamba nti Waiswa Mufumbiro ekyo kyennyini kyayogedde n'akiwaako reaction era ngenda kubanga nkuwa akatambi kano osobole okubanga naawe okategeera bulungi nnyo mu mbeera yonna okawulirize bw'oba olina naawe kyoteesa ku nsonga eno osobola okubanga okiteeka mu comment section. Comment section weeri nnyo okulaba nga naawe weemala eggoga mu mbeera yonna. Tugenda kuba tukuliyetinga omukutu gwa WhatsApp osobole okubanga osindika voice note yoteese ku miramu egy'enjawulo eginaaba gibuweereddwawo ku mukutu ogwa Baby Television Uganda naye nga tukyatereezamukko waliwo bye tukyetaaga okubanga tutereeza mu mbeera yonna. Omukutu ogwo tujja kubanga tugubategeeza officially wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda mu mbeera yonna ojja kubanga oteesa. Naye kati essaawa zino ekiriwo kozesa comment section osobole okubanga naawe obaako kyoyogera oba kyoteesa ne kyowabula ku nsonga ezitambuzibwamu oba ensonga ezigenda mu maaso mu kibiina kya National Unity Platform oba n'amawulire gennyini
akakutuusibwako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kasooke nkuwe reaction ya munnayuganda muganda waffe ono munnankyukakyuka ku nsonga oba ku ddoboozi n'ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro bye yakutegeezezzaako oba byategeezezza olunaku olwaleero ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform. Obuulize bulungi nnyo wabula yadde nga kalowoozi kali wansi nnyo ngenda kukusaba osobole okubanga ayongeza ku volume y'essimu yo oba laptop yo kyonna ky'oli mu kukozesa okulaba vidiyo eno ayongeze ku volume osobole okubanga owuliriza bulungi amaloboozi agali mu katambi kano. Ngenda kubanga nkomawo tweyongereyo ne kasooke tukafune n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo n'ensonga. Olwaleero omusajja bamuyita Waiswa Mufumbiro ayogedde ekigambo bannange leka nkibabuulire. Ndi mu kigambo kya Katonda bino byonna bikola lwa kugasa bino byolaba. Waiswa Mufumbiro ayogedde ekintu mpulira sikyayagala kubuuza muntu yonna. Twekemba amaanyi ago tugagatte nakyemalira twebutusinga awulire gaali ejeegali yagende Masaka bye tuteekateeka n'amavumbi olunaku bino nkubuuliriza wano ku kamera ya NBS. Go and tell those political analysts nti nga bwe wagiraba egaali eyo ng'esusegeze Masaka, nga bwe yayingira ku buliji e Busoga, nga bwe yayingira Ebekono, tuteekateeka momentum lumu ejja kuyingira mu kibuga Kampala ng'emalira Ntebe. Kino nkikugambye leero ennaku z'omwezi zitereke ziriŋŋanya one day bwe byolaba nga tukola ebyokuzannya bye bigenda okumala ekkobe mu kirya ekyo nkikugamba nga nze mwogezi wa National Unity Platform. Bw'oba ogenda Nti toba munnange nnyo gano obadde ogalaba, toba munnange nnyo, toba munnange nnyo. Tetusigazaayo muntu ayinza tuyamba okuggyeko ffe ab'omulembe guno ne Katonda waffe. Era bannayuganda kyo buli lunaku nnina okubajjukiza. Otambula ne president olowooza bameka balina okumanaginga emitwalo 5. So tiimu zino ze mulabamu abamu Kyobulaba buli lunaku ndeka mbagambye nga Museveni avuddeko ntera basomerayo eggulire lye muliwulira nga babagamba former president of Uganda. Era omusasi waffe asobodde okuyingirayo ng'abeekalakaasi bamaze okuyingira nga bamaze okuyingira mu State House. Munzikirize ankomaawo kubanga ndaba nga kavidiyo kagenda kubanga kawanvuwa ate nga tekyabadde kigendererwa kyange wabula mbadde nina okuba nga nkutuusaako eyo reaction ya munnayuganda alisinziira wali bamagulu meeru era nnyongera okujjukiza nti ebigambo ebyo byolabye mu katambi ako oba by'owulidde tetubivunaanyizibwako ng'abaddukanya omukutu guno ogwa Babi Television Uganda wabula bya muntu sekinoomu oyalabiddwako mu katambi ako kennyini akoova okulaba gye buvuddeko emabega kaawo katono. Agenda kubanga nkujjukiza muganda wange gwatanaba kubanga osubscribing akikole okwate ku kigambo subscribe ompeeka subscription tusobole okubanga tutambulira wamu mu mbeera yonna. Okwate no ku kide ekyo oba notification bell oteekemu all. Bw'onateekamu all ojja kuba tosubwa nsonga zonna ez'amawulire wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Mu ngeri emu nkugambye oba nkusabye ogende wali ne ku Cloud9 Television Uganda eri mu black, yellow ne red. Cloud9 Television Uganda ojja kubanga nayo ogiraba bulungi nnyo. Ompe ka subscription mu mbeera yonna nawe okwate ku kide oteekemu all. Gwanyumirwa ebyobufuzi ebyemizannyo nga kussa ne entertainment news ojja kuba obifuna bulungi nnyo ku mukutu ogwo. Wabula guno gwokka gukola ku mawulire ag'enkyukakyuka kasita kizibanga ensonga zikwata ku muntu wa wansi of course tuzikutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Ne wali ku Cloud9 atongeramuko amawulire agavudde mu entertainment industry nga galimuko ensa era nga wandyetaze okubanga ogafuna. Tongerako ko n'ebyemizannyo eby'enkizo ebigenze mu maaso mu ggwanga nga kussa ne Bulaaya
mu mbeera yonna ne tusobola okubanga tutambuliramu n'okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi yonna okutwaliza wamu. Sigenda kuba nno nga nsukka wano kansabe ggwe yasubscribing osharinge okwate mu kagambo share osharinge otamuze message eno esobole okubanga etuuka ku buli Munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga agoberera ensonga oba nga yendeetaaza okumanya ki ekigenda mu maaso wano ku butaka e Uganda waatali, era asobole okubanga amanye ekyo ekigenda mu maaso kubanga ffe toyama okubanga tukutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Oneekwasa kintu saabimanya saabiwulira tubikutuusaako obutereevu mu mbeera yonna ey'akazigizigi, mu mbeera yonna ey'okunyigirizibwa. Tugamba nti yadde nga tuyita mu kino abantu baffe balina okubanga bagenda mu maaso n'okubanga balina amawulire era nga tebagasubwa mu mbeera yonna basobole okubanga bamanya ki ekiddako ki ekigenda mu maaso. Sigenda kubanga nsukkawo wano atakumira mpeera bankuumire musule bulungi mweraba.